ne separation yabwe teyali gondi nnyo so nettaka eryo ne basonda abantu ne basonda abantu ne ettaka basondera ettaka lyaki Kanani kati bwe batandika abantu okujja cut the story short nti ne Kanani ne bagamba naye mulaba era tukyayetaaga okubulira enjiri bannaffe eyo balokoke bakole kimulaba mutya bwe tufunayo rediyo era basonze Zolibans era basonze eza rediyo basonze simu eriawo bampeeko wano kale basonze rediyo esooka ne basonda rediyo tube nga enjiri twongere era bambi nga abantu bakola ki bakkiriza n'agamba kati ne basonda eyasooka ate rediyo tekoleka ne basooka bamukuba ssente simanyi yagigula eyo Bujingo oba yali yabalyeko oba ne basooka bamukuba ku UCC ne bamukuba eri ne bamukuba yasooka n'agigula ku balyeku obeera n'amulaga Kampala ne bakuyingiza ne bakulaga Kampala bagiwulirako nawulirako amma nti balyeku n'egundi bagugula nako yasooka n'amuguza frequency. Yes, namuguza oba radio ngoba yagitundako dda oba frequency. I don't know but they had some scandal. Poteya. Poteya ate ne basonda ne bakola ne basonda endala. Yasooka yewe yasondebwa ne bagamba kati iyo kati era olwagenda ku mpewo era frequency eno zirabye batawanyamuko biki. Naye bwe yagenda ku mpewo abantu ne basanyuka nnyo. Kaakati awo mpuliddewo tutambudde abantu ne basonda Kanani basonda Kanani ne bamusonda radio ne basonda buli kimu ne bakisonda otegeera ne kati that is kati ekisinga okuluma abantu buli omu agamba newe tuba twasonda kino nakiri naye okuzimba kyaki kutuuse ebbanga ki kumaze myaka ng'emeka tugenda myaka 10 kubanze nabeerayo like 4.5 years ng'era awo waliyo ng'okuwa gye wali ku radio ku media house I think I was there for 4 years, 4.5. Tewaliwo sente zisondebwa nti oba tusonda buwumbi 5 oba kamu. I think he has never been specific on the amount of money. Twetaaga gundi bweti. Awo yali mugezi. Naye nga buli lwe basonda ayina accountability gye yabawanga. Naye ng'era asigala abagamba kati awo we yakwatira abantu ki obujega nze bwe ŋŋamba kubanga he kept on giving nga akola accountability nga buli omu kusandaga kakati sande eno bafunye bweziti mwongera kuteeka tukyetaagayo mwasobodde okukuŋŋaanya obukadde 13 era kibeera mu kyaki zaffe mu kereziya nga batugamba nti munnanga abagondi leero mwebale nnyo leero twasobodde okusoloza 8,800 mu 1,500 mu biki naye nga abagamba musobodde okulira $13,000 bwe tugattako tusonda bannanga mwebale nnyo tuwezezza obulala 83. So awe yabatwaliranga nga nekyo toba teyajoogeranga ye ng'ayogerayo sande gundi nga tajja ayogera zemusonze oshegera oba this overnight bannange tubeebaza mwebale kusonda kati leero muvuddemu $10,000 $50,000 ne mugamba ye musumba awo n'asuulamu oluyimba n'abaziniramu osegeera so kakati people kept on waiting nejjukira bano abantu fetulowooza eno nti bo babeera basiru ye bo babeerayo ne bateekayo ne basirika naye ne batandika okugamba neyoona omuntu atazimba olikanako nga atusuubiza kati wekyatuuka awandoza myaka nga 5-6 n'amanya nti bano abantu batandise okulabuka n'atandika firimu ze. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye muteje musinzire okutulaba. Nodini ntege once again ne Megatron Media. Tukutuusaako ensonga ezigenda maaso. Olunaku olwajjo nakutuusizzaako ensonga ezikwata ku Canaan Land, Pentagon, ne twogera ku church engeri omukulu gye yagambyemu nti bwe muba munoonya bukadde 10 mumanye ne 10 temunnabuweza. Bwe muba munoonya 10% ne 1% tennalabika. Therefore
bw'oba oli waakuwaayo ssente za Pentagon, ziweeyo ng'osinzidde ng'omaliridde, waayo n'omutima gumu, naye nga bino ebyokugamba mpaddeyo wiiki ejja ndabe ku musingi, gw'ojja kuba toli mukkiriza mulungi. Njagadde twongere okugaziya, obuzibu buva ludda wa, ekituufu kiri ki ku Kananiland ne Pastor Bujingo? Pacho, nsanyusa okukulaba, oli otya? Ndi bulungi ssebo, gyebaleko. Kaale, buuza ku bantu. Mwena mbabuzizzaako, muli mutya, mugyebale, mwasuze mutya, kansubire nti muli bulungi, kopango uno kaitinene wawuno, abanyakitara mbalamukize muno. Nawakaribisha sana, mi naitwa Pacho. Abateeso nga otobabuuzizza. Akironye teeso tokere bya ebesi yoga swam. Kati obuuza abantu b'engulu n'obuuza abawo waka n'otababuuza. Kabadde kakodyo basi. Namanyayo Kanyari. Kanyari is 7. Then one is Edope. 2 Yare. 3 Iwuni. Awongon. 4 Ikan. Kanyape is 6. Kachi? Ikanyape. Eyo temugyogera nnyo wano. Nyina mubaka weeyo bamuyita Derek Orone. Nako. Orone, isn't he from Tororo side? Wow. Orone Derek weeyo Palisa eyo. Okay. Naye weewa mmweyo. So anti abateeso batandikira Budaka. I think they start, from Palisa or Napaka. Kati so Kanyari nagikwata with the place because Omteso kati tuina muko a difference katini, like for example Omteso we Soroti ne we Tororo. Bawukana muko. Yes, bali bayina muko olukenya muko so tuina difference with them. Nenjogera for them badduka speed ate nga ffe tulinga abatoro mpola. Muri bampola. Muri bakiki. Batenyi ba moti bara. Bwe mutwe mutambula. Okay. Ensonga za Pastor Bujingo. Ekituufu kiri ki ku church eno? Ekituufu kiri nti Pentagon mujesonyo. Nsobola ogamba bannayuganda nakibagamba dda abanne balowooza nti nnimba biki kale ne tumuwaayo benefit of doubt okitegeera naye nze deep down my heart nga nkimanyi tejja kuzimbwa because first of all nze njagala babuulira ekituufu kiri nti ndowooza ery'ettaka teryagulibwa weriba ettaka wano webasalira ettaka ko bali lyalibanga si lyabwe nga pangise nga bapangisaawo nga liizi yali ya myaka oba emeka yega amaziga ge walaba tuva mu bizibu tudda mu bizibu mutuzza mu bizibu so nga kati yayinza okuba mukama waalyo kekadde alyagala kwe kutandika okuyiyayiya abantu bano nti ate kino ate kiri ate kati atera bagamba ki abantu kubanga n'emabegako awo ayina lwe yali abuulira n'agamba abantu kati mulaba mutya singa tufuna ettaka lyaffe awantu awalala nga walako nga tukolerayo ki simanyi independence night ayina emikolokolo gye gyebagenda nagyejja independence 31st agamba ne tufunayo yikanga biki nga nakasongole eyo bawa lwaki abatwala wa lino ye lyabaaki ng'ate weriri ate wagazi ng'ate baalisondera ssente jjukira nalyo ettaka basonda byayo byokka ttaka lyali lyokka building has been alone ettaka nkututte wala radio basonda eyo tekuli kikumi ky'oyo omusajja sookole tv eyo nayo nsonda mpola ntwala mpola Soroti FM yasondebwa busonderwa radio zonna zaalina actually ziringa radio 3 mu AM like frequencies regions different regions endiga ze zasondera radio tembadde ng'ekyonga bali mayo mukulu yakeera tainamu yakeera n'agamba nti tukole yava ku Bat Valley yava ku Bat Valley ye bati kyekimujja ku Bat Valley Bat Valley I think was a small place kyali kifo kitono time yatuuka ng'akutteyo ng'ali mu biro bye kati nga mukama wakyamukozesa ng'akyali oli Bujingo omusumba takyali anti kati oŋŋamba yali omusumba ng'akyali ku nnono za Mukama Katonda yali abeddeko ku nnono za Mukama ekitegeeza yabeerakokko
akatonotono abantu awo ne bakola kinabakwata nga bw'oyinza okugamba nti omuntu ankutte omukutte omuzimu naawe n'oludini omusiraamu nga naawe omuwane time n'omuwuliriza kubanga nga ye akugamba nti mukama yamugamba ajje abuulire enjiri eri omulokole n'atali mulokole kati nga ino like nga bw'oyinza okugamba muzita kutuba na biki ebyo because we nakoleranga ku ssuubi nga summons ezo so kakati nti yayinanga programs ku ddembe n'ono gundi yamuwaabira olw'okwokya bayibuli yani Aloysius Matovu Junior so ng'abeerayo nga ayina teachings ezo ku ddembe bambi nze ku ddembe kwe namuwulirira cause teachings zaalinga nnungi and what have you awo nga yakatandika ali ku gundi kati olwavudde wa Serwadda yaliko ne wa Serwadda gye yatandikira eno yali muwuliriza teyali gundi yali muki yali muwuliriza ng'ebiseera ebyo nga bw'oyinza okubeera nga bwewawuliranga omugenzi Segiri nyedda ng'akuba amasimu ku lweyo naye yali mukubi w'amasimu Bujingo yatandikira mu masimu ebiseera ebyo bwe yatambulizanga Afudde steel wire biki ebyo ate nga tunaabimalayo yatambuzanga ate ng'abitambuzaawa yali mutembeeyi tewabimanyaawo nze n'abannayuganda abasinga obungi tetubimanyi yali mutembeeyi ng'atembeya by then nga batambuza ebyo steel wire Afudde dongolo bommira bamasimu ng'era atuuka naye nga enjiri ebambi akola ki atambula nayo mpola mpola kiki naye obuzibu bwalinga jangu oyogera ebintu ebyekisiru ku Mukama Katonda ng'alwana n'okulwana oyo nga bagamba ku Katonda yali afa naawe okitegeera so bambi najja kati there was a time ne babayita awo nga ebiseera ebyo nga Pastor Serwadda bajjamaada abo bebali nnyo ku gundi waggulu awo ku top so bino bye twakolanga bino manyi mu media we tubeera ne gundi ze tuorganizingira ba listeners party ebiki ebyo so najja kati bino bye twanjulayo yakubanga ne ku simu ku radio nga be babakubi b'olulango nga buli lunaku bw'okola program n'atakubuga leero Bujingo yalwadde kati olwo nga yeeyitaani kuba yali tanafuuka pasita era nga si pasita era nga yeeyita Bujingo nze Bujingo wano nze Bujingo kakati gundi nze gundi ng'ayogera naga nze gundi wano oluusi n'obutayogera eddoboozi nga baalimanya dda nti gundi kitegeera kubanga alina kyawakanyizaako nti oba olina kyoyogedde nga kulungamyamu kkoso so we baorganizinga listeners party so in the interact nze gundi gwakubanga mugundi ebikikiina naye nange bikika n'atandika to familiar with those people coming in biki n'atandika to getting closer to the church and what have you and biki ne family agireese olwo ng'akuba ku topu ku ya Serwadda bagiyita batya ye bagiyita batya gundi radio ya Serwadda bagiyita batya ndabe impact yeeyo yakuba ku impact okay so because of his good gundi nga bwe yakubanga nga they hear ayina mu gundi ya Katonda so they started giving him ne batandika omusembezaamu ndi MC n'ogamba nti wesiri main MC nga tannajja omwana kakwatemu yanjigiriza obwa MC kati nga ye tannakwata mu mic nga tuwa ebiseera ebyo nga ffe tukyali b'amakya naffe nga like tukyali bagundi wano eno nga mutandika yesita ng'agamba ojja basooka mukkaawo nja kujjaawo wennyini ba upcoming otegeera so nga naye upcoming basooka ne bamwana akangakanga mukkaawo ne bagenda okulaba nga upcoming bambi ekintu akirinyisa akisobola so then time came Seven ekino n'akinywereza ddala n'afuuka muntu ebyaddala nga emboozi enjiri ogiwulira awo ng'ali ku nnono nga Mukama akyamulimu nnyo nga Mukama tannamuvaamu ogamba nti bino byonna mbikooye so kati ng'omusumba maini musumba manyina okugenda n'amuleka nawo Serwadda n'atambula jjukira edda nga bagenda nnyo ebweru abagundi babishopu baani abalokole nga bakola bw'otagendako mu nsi z'abazungu nga tobaki balinga bayimbi bawano bw'atayimbako bweru so kati bw'obuzibu bwava ku kimu eky'ekkumi eyo kyekyabatabula ewa Serwadda kyaki Serwadda yeeriwa mundeeba kati ndowooza omukulu yali taliiwo then waliyo oba yaleeta mbu gwali oba mutwalo gwa ddoola oba lwali 10 oba mutwalo ku 2 nezaliza ddoola kati bwe yasanga gundi nga taliiwo mbu ne bazikwasa ono Serwadda teyaliiwo pasita Serwadda teyaliiwo
bazikwasa aliwo kati ncharge ng'omukulu ye yagenda bweru kati oba yali amubanja oba naye kale oba ye teyalowooza nti nno za kyaki nti ono alisisinkana oli n'amugamba oba yali alowooza nti ali mugamba bugambi nti nze bwe yaleeta nasuula mu kabbo kali mwe bateeka oba kitegeera kati awo naye yali afunye entandikwa we yafunira entandikwa n'avaawo nga n'omukulu tannadda n'agula emizindaalo ye kasita yafunamu omutwalo guno okugula emizindaalo in fact target ye yali ya mizindaalo that time so n'afuna sente n'agulawo emizindaalo n'agula biki oli agenda okudda ngono yakoze eki entandikwa y'ekyaki nga yatandikira mu kukumpanya kituufu ekyo naye nga kituufu bwe kiri oba bagamba bugambi nga kirabika mutabani wa gundi alukuweeko naye owaserwadda naye kenye lwakuba kati bambi aposa yetasobola kutuuza n'abikugamba bino but that is what happened agenda okudda gwe yalekawo actually nga tanaana nakudda ngawo nga gwe walekaomusikire nga tetumulaba bino byali byamini nobote jo taliiwo luli teyakola ne kundi yeyabulidde luli biki ne batandika mbumbumbu twawulidde mbu yatandise egindi twawulidde mbu yatandise egindi so mu bufunze yagiranga naye nga bwayiye ebibyeri nti bwe ndiweza bwe nti nga nvaawo nga nange entandika tageti y'endooza mizindalo bikikatera boono bwaleeta omutwalo gwa $1 ne gusibira mu ngalo ze nga yaliwo Bujingo osegeera so nakwata gundi n'agenda n'agula emizindalo biki bitererere apangisiza ne gundi amangu ago apangisiza gundi eri but vale yatandikirawo n'agamba olwo nga kati omanyi bino ebyokuteeka omuntu mwana n'omuteeka mu gundi yo mbu akufiiringireko gaapu omuntu yali akubeereddeko awo n'omugamba ntuulira mu sho n'agituuliramu ebyaddala n'agibba n'okugibba n'agitwala kyali kikutuuseko mu bbanga nyomadde ku mpewo mbalaba ntera obbiraba abantu nga babibakoze oli n'atuulako awo naye ogenda okuwulira enkya nga gwe ssebo tokyali mu gundi nga n'abawuliriza abo yabatwala ekikutuukangako mu bbanga lyomaze ku media ekituufu si mu media nakola wano nakola ekibiina kya Equity for Men mu mitebe bya Hajati Zula ne Haji Ali ne t-shirt nzirina emusimeya nangoberera ne tugenda mu komera twagenda okudda nga yakiwandiisizza era kati kibiina ky'emusimeya. But I saw it was you, I think your initiative first. N'ekigambo mu magezi ge tasobola kirowooza nti Equity for Men kuba oluzungu lungi ku muntu wa bulijjo. Kati kase example njagadde kuwa nti nelulabanga naye ali ku muvu yemu yakulwanirira Haji nemuyita n'omuyita nemutwala ekigo yali kigo yes Haji gye yali ne tutuuka nayo nga talina ID. Okitegeera nga talina ID. Nembaga abasirikale musajja ono ng'alina ekipapa nga embeera ye ya bulijjo ng'alina bino bitaaga byoga nti waliyo nga bono waliyo enkuuka nti abanaakola mu nkuuka yeffe nga yayidi ya emusimeeya naye abasirikale tugenda otuukayo nga bamumanyi nnyo okitegeera era nali nkyapanga nga oba tugenda kukola tutya omusirikale Nuruddini naawe nze kali tutuukawo bamuga ID nti talina national ID eyo omulimu nti n'akijjayo bino bye twayingiranga mu showground ejjinja ebyo ebinene ebyo bwe biti ebyo nga n'abayo concert nti tugeze bebekulu ali kololo ne bagaba Asha aba stage manager kali kitage ekyo ekikwawula ekiraga abantu oba waliyo omukolo Christmas carols obitegedde bebana mbitegedde nembaga omusajja ono byaddala akola ku TV olwo omulinyisiza gundi kala awandiike n'awandiika n'alaba ku Haji Ali nenga okuwandika kwali gye kuli kwaliyo kwo kwaliyo kati ne tuyingira ekigo ntambula ne MC Meya tuli ku nsonga za Haji Ali ngamba ngenda kukola ekitongole ekirwanirira olwo oyogeranga naye awulira buli omu n'akimanya ne ku mikutu gyonna abantu nina abantu abali ebweru abali ludda wano Nuruddini eno campaign nze nagikulira wano
ne full figure ne babeeramu baani. Njagala ku meeting oyo omusajja kuba nange nze nakulira ekyabakyala Equity for Men wadde saavaayo gamba nti ngakirwani. I think I was the first woman to fight for that guy's rights. Okitegeera? Amaze okuwulira firimu ezirimu ono omukazi. Otegedde? Ngenda okuvaayo tutambudde awo tugenda owulira ate omukulu yakiwandiisizza kimenya n'amateeka nga tufudde. Kati agenze mu NBS manyanga mu registrations bichi URS byagiwandiise biki n'akola ne live number nti okuva olwaleero Equity for Men eri registered limited by guarantee era biki ne bagendaga abantu ne bamwambukira ogambye gwe naani bino Nuruddin nti bino tajja bitegeera Nuruddin ne bankubira oba olunaku olwo waaliyo ki mwanyinaze yali mu ggwanga Donzera yali awaali bino byagiridde waberedde kugigula nnyumba biki kanya tulina emikolo nga nyina okulaba tulina bye twalina okubaako ekkololo ate ono akoze live ne baŋŋaane mbagamba musajja mumuleke bw'aba yasazeewo bw'atyo ne mbaganza ekibiina mbadde sikikola kugaggawala kulwanirira ddembe ly'abaami bw'aba ye agamba ajja balwanirira nga yekka kuba singa yaŋŋamba tukiwandiise fali twalina ekirowoozo tukiwandiise ne bafulufiga abo nyina abantu abali ebweru nti kirowoozo kirungi okitegeera ne baŋŋamba kati bwe bamala ommugira baŋŋamba oluvannyuma nyawankubirako ne ŋŋamba kati aŋŋamba ki nze ne mmuleka ne ŋŋamba wawandiisa dde ekintu kati ogenda bisazaamu oba olwokuba abantu bakuteddeko pressure ne ŋŋamba nedda oyinza okuba walina ebirowoozo ebirungi wakiwandiisiza era olina bye weebuuzaako nze mutima ne ŋŋamba agende mu maaso neki ne Equity for Men era olina Nuruddin olimba nnyo omusajja ne bagala nedda bwe kibange abayinza okubalooza erinnya lya Equity for Men lye litwala ekintu mu maaso nze abantu banneesiga lwa Nuruddin si lwakiri kiri nze nakyogera era nja kuvaayo njogera ekirala ne bagala nedda kati kiri bwe kiba kiri registered n'abakyala balina ebitongole bingi ebibalwanirira kino kiri kati oba Equity for Men weri erwanirira abasajja nga yagitwala egende mu maaso nze I will come up with something new era ekirwanirira abaki nga yabalwanirira side ye nange ne mbalwanirira ewange because ffenna tuli ku cause omusajja afuna obwenkanya mu nsi eno ngera bwolaba nti tuli mawulire naye tulina uja tulina biki otegedde ddembe ly'amawulire kati bwe ntyo bwe nakitwala nze Sarah naye kati mbadde nkuwa example nti twali naye ngenda owulira ate teryakigira kati naawe nga bwe wakiwulira bambi ne musajja ati bwe yawulira eri kyokka yamuleka enaakola eki aliwulira tannalinnyanakumekume endiga ne gundi ye n'agisaza namu nga visitation andi batunyumiza omukulu yali amekomanda Idi Amin Dada mu 7 gundi agenda mu gundi yali Commonwealth meeting Obote ye president agenda ndoze agenda Singapore ababiriko munanzijukiza ne bamukubira nti yalina mu conference batudde akangaza Obote bwatu bwe yali embozi ya Obote bwetu bwe yali Amini ali mu conference agamba eno waffe mu Africa gye mujja mabba ebintu byaffe kati abaali bamanyi olukwenti lwayise bagamba abamu mulina wano mwogera nga gye mudda temumanyi gye mudda mujja kuddayo nga mukyalina bakulembeze mu conference obubaka babwogerera awo mu geno ambiguously nti tomanya bagamba ani ategeeza ki Obote nga mwali ne meeting netambula bagenda okufuluma bati nga banagamba neka nno bikuze wandisuze wagundi Obote conference egenda okugwa nga bamugamba ne bakulaba entebe oli mukwati ne bakulaba entebe oli n'okwe nti Amini yeerangiridde agenda okukebera amawulire nga bagamba ekiri mu kibuga abantu bali bati Abaganda bagamba wawamba kabaka wawamba nga Amini
kati ndabamu Sserwadda bweyatu bwe yali oba emboozi zirireetinga simanyi bwekiri bambi omusajja atu n'akansolinga ne gundi ye N'akomawo. tugeze nti oba myezi 2 n'amalayo bw'aba yali yakatambuzaako nga wiiki 3 era awo gundi weyakola nadda yabuukinga nnyonyoddako tegeera ng'olina booking eddako kati agenda okudda nga omukulu yatandika atandise bityo omukulu nno n'asooka atambuza ekintu kati ate abantu b'ebweru obamanyi anti zaali za ddoola si za Uganda shillings kyenkugamba ddoola sente za ddoola walifunye ku sente abantu b'ebweru mbamanyi obamanyi waba yakuwadde gundi era agamba gundi naweerezza emitwalo 20 sente zo wazifunye okyegere ebbanga lino litambuddemu alinze musumba Sserwadda amwebaze alaba tamwebaze naleeta kagundi ekimu eky'ekkumi bwoba weebale nnyo munange olukumi lwo kati lwa ddoola obuzibu bwe bwava ntegedde omanyiza ebintu mbigatta mangu Sserwadda alabika yali musajja musiimu nga n'ow'ekkumi amwebaza weebale nnyo ow'akakadde amwebaza omukulu n'agamba nze ow'omutwalo ogwa ddoola ate ddoola ng'alaba saaviisi eddako egamba tejja kutamukoonye bagamba tubeebaza gundi yatuwadde emitwalo 5 ab'ekkumi n'agamba nze nzirako awo ndoza asose batono nze ow'omutwalo nzija agenda olaba nti kale n'oluddako mukole mutyo naye nga yonna gye muli n'abebweru mutuwenga ku ssente tuyizimbe enju yaani ya Mukama n'alinda ow'ebweru eyaleetayo naaganize nga nnabawo weebale nnyo ow'ebweru kati ebbanga litambula amukubira ab'ebweru tebamanyi ggwe mbamanyi ssente zabe bazirondoola gundi gyebaleko gundi wazifuna munaye najjako awo nga toliiwo obubaka bwo nembulekera n'oluddiini tobufunangako Pacho sibufuna namuwa sente zammwe mwazifuna sente mwazifuna omusumba sizifunangako kiri kyogenda onnoonyereza nga gwe mutwalo guli gwe gwagula ebidongo negupangisa ebigundi ndooza oba naafunawo nekinuwanuwa ojjukira ddoola yalinga yagundi nnyawo nga sente zitowa yalinga mu 2.7 kitegeera so munnange afunyawo nekinuwa kati ekikola kyawe ekyendoza ekibbeeyi entonotono miliyoni 5 meka emabegakaawo emyaka nga 15 kimanyi naawe ziba nnyingi nnyo ezo sente zaali nnyingi so munnange oli nga takyagambwako akati yali atambuza simanyi biti nga bikyuseemu ebyangu ebyo abisudde eri sitiruwa yatayagala hafu peti bisudde takyayagala kumanya omulimu agukyusizza ono agenda okudda nga buli kimu kyakyuka nga n'amasimu takyakwata talina budde tewali budde ndowooza mugenda okudda bambi yasangawo koba oba 7 oba 107 nga keka balance akaliwo akadoola ono nanyiga n'akatwalayo ndowooza n'akakola ki n'abaako gwakawa akatwaleyo tagenda na bisiraani byonna nazzaako omuzimu n'aguzzaako ekitundu so that is how the separation was n'abanga atandise awo n'atandika ku Bat Valley Theatre atandika era abantu bagira eyo show yalingamu nga asabiramu olusisa nga bwe tubeera olusi naffe netugamba wano tumunaye kaddata oli naakuteerako ekyaddata so kati naye yabeeranga ku programu ng'agamba abantu ng'alina oyo aloizias era ngaabasobodde programu eno nno gibeezaawo sinyangu biki nsasula ebiki n'abasonda ezo nga nazo ndala kitegeera nga alina aloizias nga balina ne zebasonda waawo so nazo ne bazisonda ne bakola ki so kakati ne bafuna ekifo ekyo ne batandika ng'abeereeyo babeereeyo lankyawa no neekwatira ddala n'abantu ne batandika okujja nga bangi ng'akuba lankyawa n'agikuba kati n'atuuka ekiseera n'abaganda mulaba wano wafunze mulaba mutya abantu ne bajjula ku Bat Valley abantu ne batandika okujja nga bangi nnyo so n'abagamba you know what wafunze mulaba mutya if we contribute netugula ewaffe tufune amaka gaffe ewagazi ng'ebiseera ebyenjiri ekyali ku muzuuli omuswayiri kyayita muzuuli nti ekyali ku mulamwa ekyali ku mulamwa nga omuntu ng'era ddala ndowooza asaba n'abantu ndowooza ne bakola ki ne bafuna emikisa egyo andwataabyo ekitegeera nga Mukama tannaba muvaamu kutwala mikisa gye kugizaayo gwani agamba nti yamuvaamu ate senga kati teyasabira mukazi we n'azaala makula lwaki tazaala
Makula tazaalanga nali manyi omwana bakola sibagoberera nnyo maye ebintu by'obufumbo obumu sibuyingirira nnyo. Myaka 7 meka tebalina 7 kati 8 tebalina mwana teri wadde kapusi akakabirako awo ku compound. Nali manyi maye bwomanyi bw'obeera famire z'abantu tukkirize kiri nti omuganga teyeeganga. ebyo byabasawo byabaganda. So kati munange that is what happened and nti ne separation yabwe teyali gundi nyo n'ettaka eryo ne basonda abantu ne basondera ettaka lyaki Kanani. Kati obatandika abantu okujja cut the story short nti ne Kanani ne bagamba naye mulaba era tukyayetaaga okubulira enjiri bannaffe eyo balokoke bakole kimulaba mutya bwe tufunayo rediyo era basonze Zolibans era basonze eza rediyo basonze. Simu eri awo bampeeko wano kale basonze rediyo esooka ne basonda rediyo tube nga enjiri twongere era bambi nga abantu bakola ki bakkiriza n'agamba kati ne basonda eyasooka ate rediyo tekoleka ne basooka bamukuba ssente simanyi yagigula eyo Jinjo oba yali yabalyeko oba ne basooka bamukuba ku UCC ne bamukuba eri ne bamukuba yasooka n'agigula ku balyeko obeera n'amulaga Kampala fala ne bakuyingiza ne bakulaga Kampala nawulirako amma nti balyeko n'egundi bagugula nako yasooka n'amuguza frequency. Yes, namuguza oba radio ngoba yagitundako dda oba frequency. I don't know but they had some scandal. Poteya. Poteya ate ne basonda ne bakola ne basonda endala. Yasooka yewe yasondebwa ne bagamba kati yo kati era olwagenda ku mpewo era frequency eno zirabye batawanyamuko biki. Naye bwe yagenda ku mpewo abantu ne basanyuka nnyo. Kibiki nekolayo ke ebbanga lyekoze ne kakati twetaaga kutambuza enjiri era egende etuuke ku balala. Basonde bagane twetagayo ne mubende twetaga ba yali mubende twagala ekasuke paka mubende neyo ne basonda ne bateekayo nawola bwe batyo bwaza kola TV na radio ne TV basonda nsonde separate badde manyi kino kigula kino basonda bisonde byonna tanti bana Uganda tulina sente tukkiriza tuli bakkiriza kubanga bayina sente nina shoje nali njagala okukola emaaso eyo ojja kujja nti ne zino kyaki zetulaba endala zino zinnansangwa era abantu abasinga be bazisonda n'amasomero gye tusomera ffe tugula baasi zaayo n'ovaayo ng'osomeddeyo omwaka ogwo naye ng'olina okusonda baasi y'essomero okitegeera naye nga tosobola ganjagala gendako wano mumpe ku baasi naye nga gw'ogikola ki ogisonda kaakati awo mpuliddewo tutambudde abantu ne basonda Kanani ne bamusonda radio ne basonda buli kimu ne bakisonda okitegeera kati kati ekisinga okuluma abantu buli omu agamba newe tuba twasonda kino nakiri naye okuzimba kyaki kutuusa ebbanga ki kumaze myaka ng'emeka tugenda myaka 10 kubanze nabeerayo like 4.5 years ng'eraawo waliyo ng'okuwa gye wali ku media house I think I was there for 4 years 4.5 tewaliwo sente zisondebwa nti oba tusonda buwumbi 5 oba kamu I think he has never been specific on the amount of money nti twetaaga gundi bweti awo yali mugezi naye nga buli lwe basonda alina accountability gye yabawanga naye ng'era asigala abagamba kati awo we yakwatira abantu ki obujega nze bwe ŋŋamba kubanga he kept on giving ye ng'akola accountability nga buli omu kusandaga kakati sande eno bafunye bweziti mwongera okuteeka tukyetaagayo mwasobodde okukuŋŋaanya obukadde 13 era tubeera mu kyaki zaffe mu kereziya nga batugamba nti munnange abagondi leero mwebale nnyo leero twasobodde okusoloza emitwalo 8 mu 150 mu biki naye nga abagamba musobodde okulira milioni 13 bwe tugattako zetusonda bannanga mwebale nnyo tuwezezza obulala 83 so awe yabatwaliranga nga nekyo oba teyajogeranga ye ng'ayogerayo sande gundi nga tajja ayogera zemusonze sande oshegera oba this overnight oba bannange tubeebaza mwebale kusonda
kati lero muvuddemu milioni 10 emitwalo 5 nemugamba ye musumba awo naasuulamu oluyimba n'abaziniramu osegeera so kakati people kept on waiting nejjukira bano abantu ffe tulowooza eno nti bo babeera basiru ye bo babeerayo ne bateekayo ne basirika naye ne batandika okugamba neyoona omuntu atazimba oleganako nga atusuubiza kati wekyatuuka awanduza myaka nga 5-6 n'amanya nti bano abantu batandise okulabuka n'atandika firimu ze kati mumanyi kati awo yaleeta bagiyita ki program y'okuzimba ekyo mu luzungu simanyi yabaleese structures okutulaga ebifaanani nga ebifaanana nga we baagala kibeere structure eyo nti ate drawing yazireese swimming pool wano wabeerewo kino wano parking nawulidde nti twagala wano amazzi nga gajja gati switch zino eziyingira munda nga si za kusima kati ezo switch yabyogedde jjo wano nga maze balimba byonna byalimba biweddeyo kati yasooka n'abagamba ebigenda okuddamu okujja bigenda okujja nga ebisenge byonna nga ebisenge byabizimba dda oba kyebayita architectural drawing ekyo n'abagamba kaakati nagenda okulaba ab'Uganda nga tebajja bisobola kampuni yasooka mpolampola onaga kati mumanyi tugenda kukola twalikoze naye mukimanyi no manyi abayiiya abaleeta before aba abategeka abateekateeka alina kyabaleetera ekiralo waliwo ekijja kakati mukimanyi nti kampuni zinga gondi bayagamba 3 oba 4 abachina abatake abo bapya ba mu January mu December kasoko wali mu myaka 6 bwe gyayita yasooka bagamba kyolwa abantu batandise okubanga ababuuka nga atandika bagamba nti no mulaba mutya kubanga bino ebintu bya Build Uganda na bitu tugenda letaano tugenda yagamba baani abawano I think that was yagala agenda kwatagana ne minister yaliko by then w'ebyokuzimba biki webiti housing and biki ajala be plan yaffe omanyi tulina okwewagira by Uganda Build Uganda tuza mu nju webale kati oba byakomawa nebikola biti kati ndoza abantu ne basanyuka nti tunaatera kisembedde ekintu kitandise okwengera ate mukimanyi ate twagenda okulaba nga tebisoboka kati omanyi gundi ye Uganda simanyi biki bikyakya teyaddamu kwogera company yonna building company yonna mu Uganda n'agamba abajodani bayagamba abajodani abaisiraeli abatake abachina mu basatu bakamuweereza gundi bali 5 nno naye yenga omuntu akyakyetegereza kwe kuleeta twagala bwe tulina switch kutenga mukuguwa switch nga ziri munda si kusima ate beki nga wotudde wokyajingira okola kine ngamba naye banna okitegedde balya mmere ki kati awo endiga zibako buzibu kye obutuufu ani mwakunenya mu kino ndiga musumba nze ngamba ndiga kubanga muntu tasobola bazanyirako ebbanga eryo lyonna mwe musonda naye nga ye akulaga nti ye akyusa emmotoka nga bw'ayagala oyo omusajja yayinanga awo emmotoka nga 3 nga bw'oyinza ogamba nti naguze kawundwe nga zonna tewali mwaka gwe gumu buli kimu kyekimu buli kimu nazireeta 3 nti no kale ndeeseeko 2.8 eno 2.23 oba 2.24 nti wabeerawo ku ka difference nti ejja kukola azireeta lumu yazireeta lumu mpa black white ne pearl white leeta zonna white okitegeera naye nga mbuuza yali akolera mu ki kumba awo yatandika ebintu byawo biki figitingi awo biki n'omukazi abeeramu eno n'abuzaabuza agivuga n'atuuka awantu n'agivaamu okitegeera sikitegedde yagula emmotoka 3 nga azise olwa baawukanye n'omukyalo oli awo baali baayawukana dda naawe nga takyasulayo ng'olumu asula ne mu mmotoka mukulu ng'olumu asula mu mmotoka Bujingo ne Teddy nga ate yali mubi okugoma omuntu asuza omusajja mu mmotoka ndi ku ludda lwa Bujingo nedda sinti yali asula mu lwakukola kikati anti atandise obwenzi atandise okukola kikati ewaka onoddayo ku 8 nga tewabaddeyo overnight omugambo ekyomukazi oba ku makyanga bukya nti wasuzeeyo ku radio ng'okolayo bwe nvayo nkyama ku radio teekakawo mpeerezeyo essaawa emu era wali olweyagambanga naye nga waliyo oyinza okungamba nti wasuze ku radio nga nze yaze n'ensulayo mukyalawo nga nange nabaddeyo mpeereza kati nga tolina gy'ova walala okitegeera kingomba onedda ono pasita tayinza kuba mu bwenzi kubanga ono omukazi yawasa muwase mu bulungi era emuvayo n'amutwanjulira ani gwe yawasa ono omuwala yani
Makula yagamba yali yagenze simanyi ku mukolo gwa Gashumba gwe yakkirizaako nti yali amuwasa yakkirizaako gy'oli balabira babeera wali n'amuyita bebi jangu obuze ku bantu toyagala kuwasa kyamutuusa ku ekyo omanyi nti abantu bamukubanga olwali nga bamugamba naye gwe bw'olifiira mu muzigo gw'omuwala wano bw'ofunira obuzibu guno omuzigo kuba omuwala yali nga muzigo wano ku Lubaga Road agala nkutwaleyo ewuwa muzigo gwali gwa ruumu emu leka naawe gundi mwe yasulanga lwakuba ruumu yalinga nene kati owakana kikubira Biini yali house boy Biini yali house boy wani Wamakula gomanyi omuntu alina omuzigo gumu aba ne maidi noba ne sekadaama mwalimu kagundi akalala nga kasitowa musajja mwattu mwe yali agwanga nga ye ogugwe waka gwakugulirawo gundi geeti mukulu nabite nakufumba ono ye ebyo yali tabikola musajja atunga yakanya kufumba mbizzi oyo nga yagisiika ngaoyo bwekyokka musajja musiraamu Biini yali musiraamu so ne bamugamba naye ojja kufuna obuzibu bw'ofuna obuzibu wano mu muzigo guno ku Lubaga Road awo si Lubaga Road wano Lubaga ngewa Road me eye abo watunga bwebeesulira ne bamugamba onoofunira ane obuzibu onookola oti nga lwaki tamupangisiza enju ennene ekyo kyali kimu kati ate nga n'omuwala baali tebannaba kusalawo ndoza naye nga tannasalawo nga balina nga babiri kati omu yali afuluma omulala ng'ayingira ku muzigo omuwala yalina abasajja babiri mbadde manyi pasita yalina kyokka nga bonna balokole kyokka nga bonna bamikwano kyokka nga bonna baali babaddeko wamu Pacho omanyi bino ebintu bwe tuba twogera ku moto kinyuma musalako kigambo ate era sisala kati omu n'ayagala asinze amaanyi alaga ekipawa wabula olina ekipawa ngonze n'amugja mu karuumu nagaa kati kamutwale mupangisirize awanene na biki ndabe oba onoomu kali nga bo beetunulira batya olwo baawukanye kati olwo lwe bakitegeera balinga abeeyinamu akagundi katonotono kati awo ne baawukanira ddala ngoyinza okwagala munno ng'omulaba avaayo tekinyuma nga gwoyingira nga lwaki omutalekera munne kati ani ku bonna ani amusengulawo oye omukulu ye yamusengulawo ofcourse nga bamugamba ekiri ekyaki ekyakuba nti wonoofiira singa ofuna obuzibu mu muzigo tukuje omulambo gwe gunaalabika gutya oli teyamugamba nga kye naye baali bayomba n'ono gwe yasangayo ndoza mukuwanyisa ebigambo n'amugamba tukulinza ofunireyo obuzibu tulabe bwonoobeera oba toswalireyo wasamtegeera like naye n'akikozesa nga ki mangu nnyo n'agamba kankole ki kankujje wano kamujje wano era n'amugjawo nebatandika okukutaawo mu mpolampola okusooka nga bw'omanya leero agenze biki naye nga ate okugenda ewaka agamba nti kajjeyo engoye mulundi gumwajja atandike ki naye nze kati kankubulireko sulangako oluusi mu motoka kankubulireko ekimu Pacho abantu beekolako enjawulo batya nze nga ndi musajja ku leve sente ezo ez'okusena obusenyi ez'obwereere kuba baŋŋamba alina lwayingira banka ne baggalawo basooke babale fe overnight yabeeranga oba independence night gyolaba ng'eze Sudan tuzibala ne tuteekawo zokka Sudan bano UAE baziyita ki diramu South Africa nga tuteeka wano dollars wali biki nga tetunakwata ku ze Uganda musooka kusensula z'ebweru kati sooka ompe mu dola nga muyinza ovaamu nga dola mmeka wabula tetwabalanga fe twateekanga mwasensulanga busensuzi namanya nti bando enywedde ne musiba kati ate abalamu agatta mulala overnight yewedde oba independence night nemudda ku ze Uganda nga zimala bbanga nga kyo zimalayo ezo nga nno mutuwulira ddala we bayabadde overnight mujja kubeera okumala nga ssaawa oba kuva ssaawa nga 4 paka ssaawa 8-9 musootinga ssente ate omwo temuli binusu bikuŋŋaanya kutiya yaabyo ne mubala obwetaanu ebiri kutiya ku kutiya nalabako sente nga merengejjaawo buli kimu kibasanga babula n'okugamba togenda kufuka
n'omala ositukawo nalabako era ne mukwano gwe naye nga wetubalira waliwo kamera nga 10 bakulabe ng'osikamu akeetaano bakulabe nga obadde otereza na butereza ensawo yo bw'oti bayitagamba obadde oyinako osonsekayo wansi eno oyingira tojja omulundi omulala tojja kubala kati ng'ababaze batukola batya ababaze bambi yali abawaayo kyabawadde abookyayo ekyetaano n'akwokyayo n'ofuluma n'ogenda naye n'omanya munaye sibalidde bwe sibalidde bwe etaano nga mbaze kutiya nze kati okola oti ozibba mugamba kati akakadda nti kange gwosalawo ati kati okusalawo ko nti kannyoko ani nga mugagwa kannyoko fembi nga buli omu nga nnyina avaayo etaano neraba yabanga abawadde kale tukitwale tutyo nga mubala kati naye nga ziba zenkananga mu estimate yo nyinawo gwe nalabako gwe banyumiza yakubanga namboola eyo n'avaayo n'obuwumbi 4 I think milioni nga 10 zaweranga Pacho tomanyi kubala sente like for example milioni ndoza ezawano nga like Pacho sigamba independence night nkugamba bino bi night byaffe overnight yabaddewo simanyi Easter simanyi Christmas simanyi biki nkugamba otegeera sente ozirabe wabalanga bubazi kuziteekaawo kati ffe twateekangaawo because bagambye obwo buwumbi kyogamba sente z'ekivvulo ky'omuyimbi n'ezeezo ziriwo ezanga zisinga obungi omuyimbi basinganga ez'ekivvulo omanyi naliko mu kivvulo ekimu nga ku mulyango ogwange gwokka nkuŋŋaanyiza milioni 2.5 ng'ate natandise 9 zino zaalinga nnyingi nga zisinga ez'ekivvulo oli nakuŋŋaana ebina olwokuba mwe mwakolanga gumu temwafanga ku ssente za mukulu nkutegedde kati olwo mumaze ozikuŋŋaanya ziragawa ebiseera zagendanga mu abusa era enkeera mande eyo gye yakozesanga nnyo mu abusa eyo saawa 4:05 ne baggala omukulu ajja ayingirawo buyingizi yayitanga mu buyisi jjukira abusa y'omundeeba maneja wano alina we yatuulanga walinga omusajja by then yalinga mulugwalwa nga ye maneja waawo ndoozi abaali bagenda mu banka eyo nga bakolaki bamumanyi n'asikaali walingawo kasikaali kanyarwanda keeru bwe kati ng'era emmotoka agirabira era nga ye mmande wabeerayo overnight nga bamufolowinga n'omufolowinga ajja nti programs wabaddeyo overnight wabaddeyo gundi saawa ezo mutegeko omukulu ajja olujja parking oba wabaddeyo yaani zirina ovaawo ayite wayita mpaka mu mabega eri ng'agenda ebikutya ne bitandika eno mwababadde mu layini mwabamanyi mukulu ajja andi era ezo teziba zammwe za layini aba wali ku special table era nga bali bonna ndooza bakola kwolondoza buli agenda n'omubuuzaako omubuuza byamusekerako ndooza nga muwa 2 okitegere kyegambye eno fe ababaze tuli beebiri weebali nnyo kitegere afande wali oli afande yali afuna nga ndooza musaala gwe takyafa nayo oba gujja oba tegujja omukulu buli wiiki ajja omukulu buli wiiki ayingira kaakati wano endiga tuzze gwe wawa ogambira nti kirabika mukama amuvaamu ddi nedda mukama we yamuviiramu bino byonna nga bitandise okuvaayo openly nti kati mukama amuvuddemu kati takyatutya ebintu bye kati abikola openly ku ofiisi fenna tulina we twamalira emyaka ng'ebiri awo nga mukama waffe si ye mukama waffe nga ogundi makulu oyo nga yasalawo ate jjukira ye tayagala mumanyi bw'ojja ng'omanyi eri bali bo tebaagala mumanyi ojja n'olugezigezi gwo nti n'oludiini omanyi nnyo mumanyi naye mutebyasi awangaaliddeyo omanyi ye byazibidde omanyi kyabasente meka zaabafunyemu oluka n'okukola ali kakalina simanyi emyalo ebiri kale wadde katono naye era akabafunyemu andi kati oyo yoono n'oludiini sooka okangemu omukulu beekihedingi mubukedde awo nze nja kigatta eno nga jeno nga bannange bali abaana bakulinako amawulire bagenda kola bwe bati naye walireeseyo milioni 5 nonyayo 5 walireeseyo 10 bannaye leero kino kikutwala kigenda twala abagundi tetuwona omuntu ngoyo ayinza ovaawo ng'afunaabawampisa bwe kiba nga kituufu abawampisa ate kati alinayo ekirala oli ayiya n'okuyiya kati tukolemu bwe kiti
nekyo yakibalira n'ono nti kati omanyi wekimanyi nti n'okuyingira mu bukedde story yefuluma nti gundi beyagala ne gundi basasula n'okusasula story yani ne makula ani agiteekamu ku bombi omukazi nga yagala kati publicly kati bamanye otegeera kyali kipange bwe tolaba nga n'amayumba mwalimu abantu balitegedde batya nti amayumba gali gindi ne gindi bagenda ne bakwata n'ebifaananyi ne babireeta gwe bawe obadde makula ayita mu muntu olwo ayagala kati anoonya bwavaayo akooyo kumukukusa ayagala engeri gyafubutukayo webale nnyo bamanye nti kati waali nti yavuga yatuula mu mutto gwa nejjukira mu kunoonya ebyo byonna it just didn't come out of the blue bannaye omukazi nga yalwana ne bwabeera mu bufumbe mumuleke afumbe makula bamuleke afumbe kiki yalwana ennyo mama makula nga ayinza okufumba seppiki nga 10 ez'emmere eno yagundi eno yaki ndoza omumwe yayitira bambi okuwangula amaka kano kalo kitiribiita webale emmeeza nejjula naye nga mmere ya muntu ki omu ng'ajja naye n'ebiganduula byerumu byamukubako n'ekigaawo anti akukuta aleeta mangu sipiidi atambula aleeta omukulu akole ki alye okitegeera awo walingawo ebiseera ebyo abaaleetanga emmere ku pasifaayo awo abafumbiranga staff head staff like abanene so munange eyo nalongo yali alyanga bamwe toddamu kufumba ne bamuyimiriza mukazi wattu bambi toddamu kufumba mbu kiki nafumbako kwennaku nga 2-3 nnya nga yafumbira basitaafu bonna abanene nga bamaamirumu baani abo abazito basenkubuge wiiki ezaddako paka lwe yafumba n'awangulira ddala amakaage tebaddamu kulya abali abalala mulina okweyiiya n'oli omukazi nonalongo teyadda naye teyadda kasita omwami alya agenda ofune gy'olya nga mpulira yafumbako ko n'agamba baheedi gundi bonna nafumbako nga wiiki emu n'agenda nga banaabagoba mpola ng'aleeta ya mukulu yokka mpola ye na mukulu koko namba aleeta ya mukulu mpola bano ne basigala ne batandika n'okukwata mu nsawo zaabwe okwegulira lanki emmere yaabwe oli nasigala ng'akola kikumbe ye alina bye yali akola waliwo bwe yali atambulanga naye ebiseera bye yalinga mukwano gwe nga bagamba nti balina gye bagendanga eyo gye bajja mbu kali okawulire teyamuteera Pacho nno ojja kwessa ku bantu omuntu nga yakuwalanya akutemerera ebigambo bayinza okuwayiririza ate yagifumbanga nga ye yayogeranga nti we bafumanga nga mbateekamu kino nteeramu bino binzaali bika bya gundi kotimiri brokoli simanyaki tugambye eki ate kati oli akanzaali ne broko simanyi biki tokawulira kyobola tukayita kali okawulira n'okawulira bulungi mwekale bakasimba mbiri akanzaali ako naye kali okawulira kayinza okukwata omusumba bano babakogana amaanyi gaali gaweddemu gaali gaweddemu tokola fornication oba kola nti mukama byatayagala n'olowooza nti ojja kusigala yabagamba muleete bwino agaana omuntu okuwasa owokubiri ati tojja tuleete bwino mu bayibuli ekigaana yagamba mukazi ono ng'omulala akyali mulamu oba okufumbirwa ng'oli musajja w'obaani ekyalimu yabaganda mu kwawukana teyabagaana kuwasa mulala yagaana omuwa divorce kubanga bayibuli ekikkiriza ani yasaba divorce ku bombi omusajja ani yasaba divorce ku bombi omusajja ye yasaba baba omukazi anti yo omukyala yagaana buganyi bibye ayagala kwesiba ku musajja anti oli baawe ate kumwesiba ku biki gwe weesiba ku muntu ku taata w'abaana bo omukoowa omuntu tomukoowa nga ffe tubakoowa ne tubagumiikiriza netubeera anze nkukooye kati nkubuulire omukwano guno love is patience and love is kugumiikiriziganya yes anti nze nyinza okukoowa omuntu akkirizibwa kukoowa muntu gwe genda bibyo era nga bwe wamulaba na mukazi yagamba gwoba okooye genda bibyo nze sinnakoowa nkyakwagala onjagala lwampaka mama we wafuna sente kati laavu yange olaba yampaka nga bwe wali oziina onjagala lwampaka yagamba omukyala yali mulwadde n'amujjanjaba n'agaana okuwona naga akanfuneyo kapeti yabazanyira ku bwongo mu myaka mwe yagamba myaka 10 nga basobola okuzaaliramu omwana by that time yagenda okwekyangira okubyogera nga mwana ya myaka 3 kati who is fooling who
naye kati yali afa Bujingo ekituufu. Nedda yali ayagala kuyisaawo buyisa kiki bagambe bamusaasire. Omanyi nti mwe abasajja banne ba Equity for Men musaasire bambi abadde nga tali akumunta mu mwaka. Yes. Otegeera nga yagala ati gundi mwe aba Equity for Men bakwa mwali temunna. Twali tunnajja. MC yali tannakola ki? Twali tunnajja. Meya amulwanirire twamukwasa. Kakati. So kati tosobola kufuulinga abantu nti obagambe nti omukazi emyaka 10 nga sikombako biki ate nga mulina omwana wa myaka 3. That is fooling people. And first of all, that was ekintu kye bakola kirwako kino ekintu. Eno firimu yali yaabwe y'abantu babiri. Ndoza yakusika abantu bajje mu church. Ani nani? Ndoza omusajja n'omukazi. Ne mukyala oli yani? Teddy. Tugambe nti we are bleeding emyaka 10. Ndoza they were forging like a testimony nti we were bleeding emyaka 10. Oba nensabira oba we nasaba ennyo Mukama n'akola ki? N'ansumulula. Oba okitegeera. Kati that is between the two of them. Nze bwe ndowooza mu kulowooza okwange. Wakati omanyi we tugamba there are certain things we tutula nsi ne tugamba naye kati tugenda kukola kitubirabyeko ne mu firimu. Pange kino ekintu kibeerewo tugambe kino kitambule tugukire. Kyova olaba none of them as ever come out to say anything or even the woman to comment or what about it. Namaliza ngambe nti Raika yali firimu negwa bubi neyo kyaba firimu 6 nti nno mu myaka 10 nti you bled for 10 years ate nga mu myaka 10 egyo olinamu omwana 3 years by then. What the kid is now, I think he's at 10, 12. Kati babuuza anti bayinza okukubuuza nti bayinza okuba omuntu osobola okufuna olubuto ng'okulukuta simanyi kuba nawulirako n'abasobola okugenda mu nsonga omwaka mulamba nga ate ali lubuto tobawuliranko. I've never heard it. Obeera ludda mwaka mulamba nga ali lubuto ne bakukebera ng'olina olubuto lwa myezi 5 naye nga obadde ogenda mu nsonga. Tekisoboka. Pacho nga nkuli maaso nga nkuli maaso mu science ow'abakazi osobola okugenda. It is that egg, the very egg that is what, unless you had like how many eggs? So what is going to kulukuta then? Science wacho bakiyita nga bw'ogamba twin something ng'obutonde bwo ndoze limu lifuluma lino ne lisigala. Kyekyo kye mbadde nkugamba nti unless you have webale kireeta nti twin kye nkugambe nti nga nina gundi bbiri nga it's what you know. Naye nga gwe olubuto olulina. Odoliyangeyo mano. Ng'olubuto olulina nga bwo bleeding nga mwezi gutuuka n'ogugendamu. Naye era still naye tudda ku ekyo ne tubala emyaka gye bagamba gye baakulukuta still era tebigatta firimu star. Anyway, ate nze kyenjogerako ku menstruating nga si kukulukuta. Oli kyali ku kikulukuto. Okitegeera. Fistula. Kati gw'obadde ogamba nti bw'okuba mu akafaananyi nga tuwunzika ogamba omukulu dakika zirimeka nti gwe omutima ogamba nti nno byonna nga tubimaliriza kyaki eno eneezimbibwa tezimbibwe Canaan Land nze ku lwange ngamba kyaki tegenda Pentagon ate era nembeera nekiri ekibuusabuusa eri ettaka nti n'ettaka lirabika teririiyo nalyo lyabwe. Lwaki? Kulwebyo bigenda mu maaso kulwa firimu ezizannyibwa ennyingi ennyo mu nsonga eyo nti kubanga kale yagambye nti naye yabadde yeetaaga nti baali beetaaga biliyoni 12. Biliyoni 12. Biliyoni 12. Naye mu gino emyaka 10 because they have sounded that church now like 10 years. Agamba ayinawo 6 biliyoni zokka. Kati nze nga Pacho ne ŋŋamba nze alwanirira Equity for Christians, Equity for Ndiga. Equity for Ndiga. Ndiga must shine. Ndiga must Justice shine. for Ndiga. Nti kale abazimbireyo with that 6 billion ababeeko kyabateerawo bafune kale shedi waggulu kyemusana tegubakuba n'enkuba nga tejja bakuba ne wano babateerawo biki mu mabbali anti pulaani ejja kufa bali abakugu abava China. Nedda ate zino ntono nnyo tabaleeta kuva China aleeta abaffe abaano kale pulaani eri esigala eri ku gundi bakubewo biki pulaani obumbi omukaaga tebumala
kiri kintu kiri magnificent anti kakati engeri gye twali twagala kiri kiringa okubanga njagala ki oba ngereze ku ki nti ennaku zino tetuyinza kukyusa kirooto extension ey'ebbeeyi tulina extensions nyingi naye sente ezo ze zikusalako for example n'ebintu ebirala nze mpadde extension gundi nga extension kibadde ajja kugamba kano kaakasanvu naye ng'ogenda kukateekamu waliyo zino zoyingizaamu gundi negaana n'okuvaayo tuweze obadde okyajinga kyaja ne meltingiramu lwakuba eri cheap nofuna eri eyagu mu kitundu olinagamba eno yesatu olinagamba eno yabwezi kyokyegera so it depends on you kati atukolereyo kali akati ekijja mu kyammwe endiga obusobozi bwaso bwa biliyoni 6 azimbe ekyaki ya biliyoni 6 kubanga sente nze omutima guŋŋamba sente zo zeyakwatako n'azimbira omukazi ennyumba yazimba enamayumba ne baŋŋamba nnene nzibwe eri eti nyumba gye yazimba it is I think like 12 rooms okitegeera it is like White House yes I'm telling you yali ebulako katono nyiya ebulako okuteekawo swimming pool na biki endowooza bayinza okuba babiteeka munda okitegeere oba biri mu kisenge kubasula kifulootinga kiti so why would you do such a thing ng'ate abantu abasinga baŋŋamba ennyumba eyinza okukola bombi nga busatu nga baweereza bokka ng'omanyi fanikyalimu na everything ng'omanyi ebintu wagiyingiramu ate buzingizingi si gye babijjanga owadde ki ate omukazi yabigulanga nga eno yeepanga olaba bwe bamugulira akaleego bakali ka mitwalo ng'etaano n'agamba ka miliyoni 2 ne lwe yagenda n'agula ekitanda nno ng'ava mu muzigo teri ate akimanya kusoloti bannange ekitanda bangulidde ekitanda receipt kyali kya miliyoni 2 bamugulira ekitanda kya miliyoni 2 yajja nayo ono ninyoko ekitanda okirabye naye nga ffe kati bambi ffenna tetumanyi nti Bujingo gwaliko nenga banaye nafunye omusajja omunyarwanda oli ate tayagadde mazzi woowe nkubagali nga yagamba nti akubagali kati nga mumuyambeko agafune antisu ebiseera ebyo nga gwaga twali tunyumya n'antisu ffe yagenda otusanga antisu jjukira yali akola ebintu bya senga namugamba otuwoota tuganye Koze nange saali mu bikoze nnyo kiraabu. Ate kiraabu ne otuwoota bikwataganirawo. Ojogamu omwana akanyweko olabe. Anyina gwe bannyumizaako yabigamba musajja sijja mwogera muyimbi n'abinywa tewabivaayo. Oli yamugamba nti nze mugga kuba manya mu kugaleeta. Ndi mukambwe kooli nti kale. N'agenda oba aweerabidde oba yagamba ye tasika oba yagamba ki ne banywa yasifuka bufusi musulo kati bantu mmwe ebintu byemwogera ebyo nze nedda sinyina ebintu byeŋŋamba nedda muli mukoze ebintu naye nedda Pacho nedda tugenda okizuula luvannyuma nga gwe mukolera naye bino byomanya nti nno kati Mukama wange gye yaŋŋambye ŋŋendeyo oli broke oli awo olunaku lutuuse Friday jjukira ffe Friday weziwera 10 nga tonnamutikkula omukulu ogenda oba ekitundu omanya weekend mbi jjukira ffenna nga transport bwe babasasula biki that weekend bwe bazza transport wo gwe yakozesezza biki ababadde mu field weziwera 11 nga tomulabye tobanja so kakati munnange nzija buli omu yali amaze okufuna gundi nga bamanyi kati buli omu awedde kati nze jjukira nali waamu bino byenzi walwalwayo gye wali mu bucupa bwange tova ku bucupa nali mbwagala nnyo by then wali onywa kyo nnyo wali onywa kyo nnyo olabe ku munywa lwakiri ekiriwa ekyabasajja kye baagala ate ekyo munanga abateeso bya natural gift ani yagamba nga tebabanyumyako talina difference na munyankole try it give it a try baby you'll tell me funirayo omuteeso funirayo omuteeso kati nange nzija nyunga nzija nakonkona mulundi gumbina nti bye batuyigiza ku oba amasomero ge gatuyigiza obusima okonkona lumu then you open tata wakola bubi mami ali mu kapatro kali yena ali ku ddadi amuzirira ku mazina ne mbalo ali mu nze naswala omanyi okubanga wali tuzeko okugundi gwe n'oswala nga gwalabye ekintu ekyo gwoswadde ne baggala batya bakigala batya bakugamba batyawo kyogamba wadde tofunye naye nga byeweekazaakaza nga tebiriiwe
bannange mbadde ntambula akagundi kane ne kagwa bannange ebikyoine ekyegera kaleeso because kaaliwo kyegera ne of course nga muntu ategera omuntu omukulu tuchunya bino bye mbadde nga mutuchunya gundi byotuchunya ngayinza okujja n'atulima naye banaye mbabuulire bwekyo tetukalakasaako nammwe bana emyaka ebiri gyonna tukolera 800 kino batwongeremu emba tujjamu byaffe apima mwani wa mutwe munene wabula tukikole nze wabula wamma nze nja nagenda enkya sigenda kujja kojja yanti zonto naye nange enkya sijja kukola ngadde eri kumbe bo bamala okugira ebyabwe nga Pacho nno enkya tagenda gwerinda olaze Pacho si wakujja nga yakupisa eno tobanga okuvayo yakugatta nze navaayo bunaye anti nali tiimu Teddy ng'olina okunoonya woogwa gwali tiimu Teddy nze sigendera ku ebyo nali tiimu Teddy era nasigala ndi tiimu Teddy era ndi tiimu Teddy Teddy naye awo yaliwoko ku Soroti kati takyagira ddala ne bamulabawo mude bamulaba olaba abaana be batwala ne poliisi abaana batya bagoba abaana ne babayitira ne poliisi obeerawo abaana ba Bujingo ani abagoba taata ne babayitira ne poliisi yaawo taata waabwe nga kuliko n'oyo gw'ogambye awangaddewo ennyo bajja nga bazize kukolaki baali bazenga bwe katugendeko wa taata taata na biki ndoza ebiseera ebyo nga yakakwana omukazi n'amugaa saagala balabawo sigeza wembalabawo ngenda otuwota zero olaba munanga abasajja mulina obuzibu omusajja yenna ng'abadde mu relationship yonna nga tebamuwaako bulungi omukwano naddala like sex n'afuna awantu we bagimuweera tadda mu kutegeera Teddy akikoze Teddy oba manya makula yakikola n'amugamba siddamu balaba seeka kajja yitamu bakakube abaana bwe bajja poliisi babaleetera poliisi nga babavunaana kyolwo temudda wano out of bounds n'omukyala era bamugamba toddamu kulinnyano beera ewaka kuza omwana tujja kusigala nga ssente zo tuzikuteera ku akawunti tukole biki naye toŋŋambye wano ng'oyingidde munda bakuta bati ovaayo ota ate abaali b'okumpa oba gyali 7,000 bampa 28 ndowooza n'okubala wano byakola kibaŋŋamba toolakaawo towatolako 7 oba musiru naawe yeyantoolerako mangu kuba zaaliko wala nze andijjukira katolo nsanyaladde sikkiriza byonna byendabye naye gwe teyagambako yes never samuwayiriza bantu bwana bamuyamba babujja Pacho bujja nina byesirya andi ngamba oyinza okuba tubira naye nga ngera bwogera naye teyagambako ayinza okuba nga yali secret admirer naye nze ate nina byesirya kikyotalya nina omusajja bwesirya musajja tomuyingira musajja nze mulabidde ebbanga nga waddala ddala Pacho anti gwe gyeri okuba nga waddala wuwo naye ngaewange si waddala gwe oyagala bateese banno kyendabye oyagala bateese balugwala babbamuke ngenda kufunira omusajja omulugwala omwami wange ze South Sudanese era n'oli gwenjogerako bamuke bamusoni mutawani wa Pajobbo wali andi ojja senguka bamuke